yalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungezi. Twesimanyo buli wekumira ku lutimbe gagadde Kingdom TV. Jebale jo tusizaako engalo olunaku olwaleero 2 ez'akawungezi zo zimaze okuwonera ddala kadde kamawulire gaffe amalindirire okuva wano ku Kingdom TV ey'Obwakabaka. Ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa mukaaga ate omwaka 2016. Katisooke tufune emitwe gyaffe emikulu egikoze ag'olwaleero n'oluvannyuma tusaba okulule tovaawo. Parliament esunsudde mu baminisita. Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda mulungi nnyo ekisusse. Obunkenke mu NRM anti buli lukya kooti egoba ababaka baabwe olw'obutaba na biwandiiko bya buyigirize naye Tangoddo yakyawaga. Sematimba akyali mubaka wa Parliament. Kooti tewandikira nkadaaga mu butongole. Omutendesi wa Express FC wa Swabosa oluzizza obujja endagaano yene kirabo n'asekerera abadde bamulimira empindi ku mabega.